olwaleero bwe balabye nga tubawangula ate mu Buganda bazze ne bajjawo constituencies za local governments ne bazikendeeza mu Buganda wokka mu bitundu ebirala bazireseeyo nga zikyalinga bwe ziri. Nkulayirira Museveni akozesa bajeti ya Ssemujju. Gwa abantu wotayagala nkuŋŋaana lwaki oyagalawo bannabyabufuzi? Museveni ajja mu kisaawe n'agamba naweereza wano obukadde 3 vaayo kaawo vaayo kaawo n'avaayo saweereza sente ebbaluwa ssebo nagifunye sente zaziweereza zajja noga nga tebamukwata nga tebamusiba kuba baba balimba aba teyamuweereza. Wano tulina pulaani E kujjako Museveni, pulaani B Museveni butatubbira mu system. Nasanga abantu ngamba namboze ngato tuwangayo ku tenti za kuziika. Waliwo constituencies ezimu gye tugenda nga balina tenti z'okuziika ne bagamba nze saleeta tenti za kuziika, nze naleeta ambulance, nze saagala abantu bafe. Yo tujja twala n'agaaki n'agombuto nina loozi muwanga ogamba otyo goba abaana Abaganda abalya mu Nuupu olukwe bantu mmwe muli mwabaaki mulimba nammwe ekibiina bw'okivaamu oba okivuddemu gw'okireka bwe kiba kikoze mistake gireke. Obeera otya ne MP nga buli wakwata akazindalo ku radio avuma kibiina kye ate n'akayanira kaadi yakyo nti onjijako otya kaadi. Kuba mwe bannamawulire ba kuno tebalipooti nga baaligambye nti Muwanga collides with Bobi Wine. Yakyogera kiri ku record Kyagulanyi yakyogera. Lwaki ekyo temwakiwandiika, lwaki temwakiripotinga? This is bullying against my party. Museveni alina emisango nga 20. Oba owaba guno nga naguno musango. Dutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Nina Betty Bakireke Namboze. Parliament gundi constitution yagamba. Era ojjukira up to the level y'okuyisa constitution. Uganda n'owekitiibwa Simwogerere yagenda Mmengo n'agamba banange Nyamantono kayana eri mu nkwawa kino kye tusobodde okuleeta. Abaganda ne basanyuka. Parliament etteeka ne ligamba constitution. Parliament eneetuula neeyisa etteeka eriteekawo kino nkola. So Parliament yalina okutuula eddira obuyinza obwe bugatte bulungi erage how we shall share resources with the central government. Government ereta bill mu Parliament ngandi shadow government minister nengamba mwe bali kuleeta bill kubanga netuwa entandikwa etekawo government ya region nze mpandiika yaffe eri alternative nze ndowooza kyali badde bwekiti bagenda otunulira nga ba MP bangi baagala nnyo regions zaabwe ngera bajja kuwagira regions zibeere n'obuyinza. Minister kye yava ajja n'agamba nti etteeka eryo musooka yali Kahindo Otafire by the way etteeka eryo mulituwe tudde tusooke tulitereeze ne ba withdrawing nga we ba withdrawing ze eno ya UPDF tebaddanga n'okutuusa leero tebakolanga ki tebakomangawo. Kyokka constitution ijjukira yalina date ng'egamba ezo gavumenti za kutandika okukola mu 2006 ono nga sinagenda na mu Parliament 5 years after nga ngenze mu Parliament nenkizaawo nga etteeka nalisangayo nga liryo mu Parliament ligathalinze dust kasita nalisomamu nga ndirabamu omunguba ningamba tu improving erino bajja nga bali kunyulawo nga bagamba tugenze litereza tebaddanga. So constitution Article 178.4 tevangawo egamba nti wajja kubaawo Mengo municipality ate ekirya ne fair nti yonna walala we bagisuubiza eyo ebyo ebibuga we babisuubiza babiteekayo tebakoma kwolwo kati babikozeemu omwetooloolo byonna ne bifuuka city. Ampuliriza Lutindo Betty. So nsaba mumpagire ku kintu kino kikola Betty kubanga gwogenda n'ogamba wano bannange baleete enkyukakyuka mu mateeka kati kino tekyetaaga na kukyusayo tteeka lyonna kuba implementing aliriwo kyetaaga implementation. Betty wembadde nzija katono nnyo nali njogera kansooke namuse kubatuuliriza tekayiseewo olowooza bwewanyumiza nabeddu edda nga tobabuuzizza balamusizza nnyo mbebaza emirimu gye tukola olwaleero mbadde n'abafunga 5 ng'ate sobola baziika bonna ne waliwo omwana waffe bamuyita Peace maama we nerinnya eriri eryabula mukyala Sande ne batandika muyita Maama Peace mu Kikoza abadde muwala waffe omukulu azadde n'abaana yatufuddeko wali mu Kikoza bamuziise Bombo twava wa Mukama Katonda eri Mukama Katonda gye tulina okudda
saba Allah abagumye nchanja kujjayo mama Peace mukubagize ate mbadde awo era nga tuziika mama waffe wa mukyala Nsanziro ne waffe mukyalo nafiiriddwa taata wange newe wuunyisa asobodde kubeera na famire naye mami Kayonga akimanyi enda kugenda mukubagize ndooza leero nange nsuleko ewaffe ndabeko olunaku lumu ndyoka enkomewo emukono Betty twabaddeeyo ate era ku mikolo gy'okuyingira enju ne batuyiwamu amagye ne gatubunya omukolo gwabadde gwa kumobilizing abavubuka kuyingira nju twabadde tuli ku mukolo gwa kuyingira nju nakukola akiika ya mwana ne bagamba musaze lugezigezi ndoza bo bagamba mbu bagulabye nga gugezze naye kwagala kututulugunya ne bajja ne batusalako ne batunyugunya era okukakkana nga abaana baffe abamu bagenze nabo ng'omu kubo ye Edi Mutwe naye munange ye bagambe engoma ennene ekiro okulawa ne batwaliddeko abaana baffe abalala kuliko omwana omu yeeyita Kunte oyo naye bamutwaliddeko n'abalala ate n'abamu tetunnabamanya kubanga omanyi ku mukolo tunamala oli ajja kumala kulaba nga gundi teyakomyewo ennaku bbiri tutandika banoonya so enkola eyo bwe bitubaddala nga tulina omusango gwe tuzizza ndooza wali baddewo omuwabi n'agenda ku poliisi y'eggoma wali najja bulungi bwe guba nga tebasobola tusamoninga najja ne batukwata nga babakwata nga nowero si wano muli naye awo ne meeya muli naye awo ne chairman waffe muli naye awo n'omubaka wa paalamenti muli naye awo naye nga tebalina gwe boogera naye okujjako obalawundinga apo ne babatandika obbakuba emiggo. Ampuliriza Lutindo ebyo bizibu Namboze ebbanga liyiseeko emabega nali njogera ne yali minisita wa local government Adolf Mwesigye Adolf kino nkyogedde emirundi egiwerako nti Adolf bwe yali minisita wa local government yaddira oluguudo wakati wa Mubende ne Fort Portal buli masanganzire ewaabwe yagafuula town council town kagende mugga n'akateeka omanyiraba buli town council efuna kilomita ya kolasi emu buli mwaka kati ye yaddira constituency ye n'agiteeka mu town council 5 nga buli mwaka afuna kilomita za kolasi ate ezize nga zijja promptly 5 agenda okugattagatta ezo resources balina ekintu ekirala kwe babbira unfairness eri mu miruka kubanga level of operation ku government ya Mwami Museveni eri ku Muluka wewali essomero ya primary school wewali eddwaliro health center 2 waliwo omukozi wa government kuba government eno terina village chiefs ekoma ku parish chief so resources nyingi nnyo ne programs nyingi zibeera ku Muluka kyovula babe baleta neno PDM nayo eri kuki Muluka bakwata mukono municipality with over 200,000 people mu register ne balyoka bagamba nti eyo erina emiruka 9 ne baddira ebitundu ebirala gwe kyoyita ekyalo ewaabwe gwe Muluka ewaffe nze nina ekyalo bakiyita Kitega LC1 erina abalonzi 6 LC1 abalonzi 6 mu constituency number kakati ne bwogenda wali noga ntuze kulonda LC1 engeri gyali wa mugongo temusobola kuba temulina we mutuula kusimba layini. Ampuliriza Lutindo Namboze ekinkonyesezza ku Adolf Mwesigye nti bwe nagenda emyaka giyiseeko okumuvuna oyogedde constituency eyayiki erina abalonzi 1,500 abali 2,000 anti lwasembayo okulonda MP yafuna 1,500 gwaddako n'ayita mwana opposite nga bagamba abalala obuyigirize bubabuze ate ye alina diploma naye ye constituency nze wange ekyo kyalo awo wenzija Namboze ewasegona leero wange no kitalo butalo dindako awo wenyini bwe ngenda okunyumya ne Adolf luli anga nti apita nena mwe muli unfair omulundi gwe twasembayo okujja ne proposal kutula mu local governments anga nti abo baganda bo benyini be baakikuba anga nti yageza ku BMP be wakiso ndi bwe bali baawula mu Kyaddondo eyali mu Kibirigese Bunyandoza kati ye Nansana municipality
nti bwe bagireeta ku floor ya parliament yagenda okukyuka nga Ssebunya aganye, Sseninda aganye, naye nze nenzikiriza shadow minister kati gundi ye Ssemujju naga nti ye kati era agamba nti mu MP abali mu district ya Wakiso mwalimu omu yekka eyali wiiringi, mwe mwina olukungu. Ekigambo ky'oluzungu kye yakozesa kyenkanankana lukungu. Oga constituency gyekoma okubeera ennene, Nambooze gyenkoma okubeera ow'amaanyi. Ekyo si kituufu. Ffe tuli just reasonable. Well, tuli bantu abali mu nsi yaffe tetweyisanga bagwira. Gamba lwaki mu kutula bu district obungi obutasobola kweyimirizaawo, ekifo ky'okukola district ennene esobola okweyimirizaawo. Kino kyolaba kye tugendamu kyekyokugamba nti kino Mandela kye yagamba nti ennaku eri mu kuvuganya nakyemalira mu sisitimu zaate mulina okukolera omuvuganya. Olwaleero bwe balabye nga tubawangula ate mu Buganda bazze ne bajjawo constituencies za local governments ne bazikendeeza mu Buganda wokka, mu bitundu ebirala bazireseeyo nga zikyalinga bwe ziri. Omugenzi Kyanjo yayagala basalemu ebyalo because bw'oba onoosala mu kitundu otandikira ku byalo, not so nofuna more villages. Kubanga etteeka lya local lya LC eritali ggwandiika erigamba 100 homes ebeera village. Naye Kyanjo yayagala basalemu villages ng'abantu ne batuula ng'ebyalo bigeze nnyo mu bibuga muno, oba kati kumala myaka 3 ffe tetukyasala mu byalo. Naye waffe eyo twakyagadde mumala obbisalamu gundi electoral commission negamba tuganya obitongoza ne batulemesa bakulimba bulimbi. Kati munyinyonnyola eyo ngaga nti anti mulimu ebyali ebyangu okukola kye bakola bakiyita gerrymandering, nkola yakubba bululu eyo genda n'olaba wano mu kitundu ky'olinamu obuwagizi n'okolayo constituencies nnyingi ebifo ebireeta abakulembeze bingi, oba okuddira gy'otalina buwagizi n'olaba nga ebifo binene nnyo. Tebereza ffe tukyalina constituency nga Nakifuma eyenkana district Nakifuma naye newe mu kyogero ekyo bakiziimuula bwe bati naye singa Nakifuma eri mu kitundu gye bawangula singa Nakifuma kati district eyeetongodde. Rebecca Luwaga akugamba nti just one second kibazo we can have a work around this. I want to be extremely selfish and differ with my sister Owemmere. Aganti, the workaround is we start at a district and issue resolutions. Honorable Nambooze, this is a system where people are robbing each other. It is okay to close an eye and contest in the robbery as well until soberness prevails. Otherwise, the people of Buganda will always be denied service. Look at Miruka, look at PDM, look at all the other things you're talking about. It is time to be a little selfish and fight for your own. So I propose we go to the districts, issue resolutions that ask n'okutukako Rebecca message ekomyawo kakati kiri bwe kiti taninze kumalayo anjukiza abantu abamu nabadde nsomesa ku protest vote nensooka n'ebika bya nensooka nakyakulayininga bika bya protest vote nendyoka ngenda ku protest vote kife gye tugendako bo bali basazeeko biri ebyasoose ne baga nti Nambooze bwati bwagambye abantu okukola protest vote nga kiba kyononera ddala kino ekyaffe. So mbadde nsaba abatuuliza nga babeerenga patient nga twogera akulinda omaleeyo gundi yonna ngambye nti plan A ye yali ey'okukola ekituufu, plan B gye tuteekinga naawe ye y'okukola ekyamandera nti bw'oba ovuganya nakyemalira olina kutambulira mu sisitimu ze era ku ssaawa eno ndi omu ku babaka. Fakti Muwanga mbadde nga ngezaako mutemyako simanyi oba lwaki tannengera nga kyenjagala omugamba nti ekimu ku bintu ebyali byenjagaza okubeera chairperson wa Buganda Caucus kyekyo okutunuulira engeri gye lyazamanyizibwamu technically. Waliwo bino ebyokuvaayo n'ogamba fe Abaganda temutuwadde bino naye nga tolina facts and figures nga njagala nga caucus tutunuulire engeri gye batulyazamanyamu technically okuva ku kyalo we basa akagaali n'omutwalo ogumu
na biki ebibeera ku kyalo n'okutunuulira obungi bw'abantu baffe vis-a-vis byetufuna administrative units ze tulina owulidde tulyoke tukayane ku bintu ebyo nga tuli into the budget tukwate ekyo kitutambuze kitutuuse mu budget awali national cake bw'ojjanga olina these facts technically Museveni bimugwerako awo nga ndaba nga ekintu Ssemujju kyakola ku budget n'agitematema technically nkulayirira Museveni akozesa budget ya Ssemujju eno endala bagisoma nga yakubisa abantu ngalo naye the real working document ebeera budget yani ya Ssemujju lwakuba mpozi bagikoppamu bitundu reforms ez'amaanyi tebazitwala bano abasajja bwe nali shadow minister wa local government nze na proposing those 16 new cities bajja ne bazitwala naye ekizibu bo bwe bajja ne batwala ebintu ebyo ate mwattu batwalako kyakungulu omulamwa ne baguleka kubanga ffe omulamwa gwali gwa kufuna cities z'offloadinga Kampala nti Kampala ye offloading egambe Bank of Uganda gende e Masaka Uganda prisons gende e Mbale gundi gende e Gindi gundi gende e Gindi to offloading eki city tujewo congestion ye Kampala in fact ne Mengo city eri supposed to offload Kampala ku bizibu ebingi byalina because Kampala kati nga bwe tuli is supposed to be a political city ya government tovola batebagala muna kwekalakasa kyetuva tugamba gwa wantu wotayagala nkuŋŋaana lwaki oyagalawo bannabyabufuzi MP wa Kampala Central Mutwale nefe tuwe Mengo city ogiteremu ba MP bayo Kampala yaleme kubeera nabo Kampala Central gifuule kiri parliament ekiri mu constitution nti yebefuuka Kampala oli Kampala mu constitution atali mikono gya central government gifuule Washington nkugambye nti bogenda mu America Washington teri kulonda abayo bakayana omukulu oyo kyayogedde nkikiririzaamu nnyo nti mu kwagala okukola ebituufu ebikitundu kyaffe bakiryazaamaanyiza nnyo wadde era bayagala okutulyazaamaanya because nawali constituencies ne districts endala naffe siffe tuzisabye ne Museveni azisaawo naye ffe ewaffe ajja strategically lwa mutima mubi ennaku ezo yagamba nerabira nti okufuula Kome constituency abakome si baganda owulira sigamba mbuno bannange Kome tugifuule constituency aweereza message giweereze at Kivazo Peter ku X ekifo kyogamba nti Kome tugifuule constituency tusobole ogiteekako focus in fact autogifuula na constituency ogifuula administrative unit ey'amaanyi kyovola bwe bali bajjawo LC4 gemasaza nabagamba mukola kikyamu eyebadde gavumenti etwala emirimu twaligyongedde bwongezi buki buvunaanyizibwa ne bagaana kakati ne Museveni ye agamba Kome tugifuule constituency n'olwekyo kubanga abakome si baganda ekifo kyogamba nti Kome tugiwe administrative unit tusobole ogikola ki ogikulaakulanya so kyovola bane bwe bateekawo city Masaka baali bagijjeeko nga te yali esinga okuba most eligible kuzaaliwo naye nga badidde ebitunga Koboko Justice Stenson nagamba gwe Koboko oli city ate Koboko yenkana Mukono ndeka njogere Mukono eze municipality naye ogirinawo ogigezesa ku Koboko ku bunene ne kukulaakulana so kyenjagala okugamba omukulu oyo mugambe mugumye nti ekirowoozo kye kituufu naffe tukiguze era kakati nze ndowooza nti buno bwe budde obw'okukiza mu ddiiro anti Museveni yagambye ayagala kusala mu ttololo kati nga bw'ayagala okusala mu ttololo ndowooza kye kiseera omugamba ti neeno waliyo salayo naye ekizibu bo olusalamu baactualizingako ba MP ebirala nga babisirisa mbadde nga cities mwazi rolling out kati city oziraba ekikulu ennyo kye zaakola kufuna bakyala bazikiikirira naye bw'ogenda n'okufuna constituencies empya ate omunnansi n'omutikka badeni ennene ku parliament eki ennene so nga ate ekigendererwa kyabadde kya service ekigendererwa kyabadde kya service naye gwe n'osooka priority n'ogiwa kino bw'ogendayo ebibuga ebyo tebabiwadde ssente era luli baali babizifreezinga nga bagaa nti zigenda kujja mu budget eno gye tulimu n'eri ewedde byali birina okutandika kati ffe tumaze emyaka 10 nga tuli municipality naye abakozi betwalina mu town council betukyalina
mwe bangamba mwali mwana okurecruitinga ne bemwalina okurecruitinga namboze ne bakaluba babirwaniramu toyogera sagala njagala oyogere ngango ow'amawulire nze najja ini kugamba bakaluba teekawo District Service Commission kakati bw'ogamba twabirwaniramu nali nteekwa kusirika n'agaana n'atumaze emyaka 3 tetulina District Service Commission kati emirimu gyammwe tugikolera kira olidde kakati ennaku zino yagenza ogisaawo naye era n'awali District Service Commission bateekawo sealing ne bagamba yes tumanyi mwetaaga abakozi abo naye tewali budget ki tewali salary so temubali recruiting n'awali districts nyingi zirina District Service Commission ninga baziteekako ban on recruitment n'owulira kati nga Mukono we have only 5% of the staff mu Mukono municipality tulinako 5%. Kati ate nga musaba site engineer tulina omu ngali ku level ya acting naye yakola Mukono ku municipality ye engineer wa municipality ye engineer wa Central Division era ye engineer wa Goma Division ngaliti tetulina ba engineer plana tulina omu aba World Bank actually bali bagamba temulina plana in fact bali batuganye no tuwa sente za World Bank lwakuba tetulina bakozi era ekyaddirira fene tugenda tuwandiisaayo beekira nti abaekira bajja tuyambangako okubakolera okutukwatizaako paka we tunaafuna abakozi abaffe so nga naye twagala abakozi abo bafuna naye nga mu budget government sente zetuweereza temulimu z'abakozi abo bagamba tosobola kulanga mulimu okujjako nga sente z'omukozi oyo ezikuwadde ate ekyali kye bali bayita local government tax zagwawo local revenue yagwawo sente zonna ziva mu sente government ye yazitwala buli kasente konna ke tukuŋŋaanye Mukono kagenda ku gundi mu consolidated fund ne tukalinda katuddiza kati oluusi bazza bigambo kyova olaba Museveni ajja mu kisaawe n'agamba naweereza wano obukadde 3 vaayo kawo n'avaayo saweereza sente ebbaluwa sebo nagifunye sente zaziweereza zajja noga nga tebamukwata nga tebamusiba kuba baba balimba aba teyamuweereza Katerega Ashrafu ne Tasebula Deriki aga nti yewe budaka wali okulinaana ewaabwe bakutuddemu Tororo Mukuju eri yali Kisoko bagiise mu erinnya ndyerabidde wabatango naye ezo tribal units zetukula eyo eggwanga gye liraga okutula tribal units gamba nti Museveni we yajja yagamba tinga nasalira obutawa Koome constituency kuba abakoome si baganda ye kyakola akolawo a tribal administrative units ali ku fragmenting Bannayuganda yawula akola tribal units district council district awekeninge tribes kati agenda akwata clans nazipromoting nazifuula tribe bakwata bwe bati baddira eyeyita omukulembeze wa tribe oyo bamuwa obukadde 5 nti abakunja naganze sabakunja bamuwa obukadde 5 omwezi ne bamala ne bateekawo district ne baleetayo woman MP ne bateekawo district constituency 2 oluusi ne batateekawo na constituency yakubiri ng'ebuvuma bwe kiri ebuvuma omubaka omukyala wakiikirira district n'omubaka omusajja ku musajja bwetuuka ku laba constituency y'ebuvuma bwetuuka ku migadde bagiyita buvuma county bwetuuka ku mukyala ne bagiyita buvuma district yemu ne Butambala Muwanga MP mu parliament yemu ekitundu kyekimu Muwanga akiikirira Butambala county Muwanga akiikirira Butambala county Aisha n'akiikirira Butambala district naye nga bonna bakiikirira ekitundu kyekimu ampuliriza Lutindo nina besi naboze yayita ekitundu kimu akiyita district for the purpose of bringing a woman MP n'amala n'akiyita county bwatuuka kuleta direct MP omuntu omu ekitundu kimu kisobola okubanga saza ate district naye naffe ne tusirika Saka Majidu nti
Honorable Namboze nkwagala nnyo naye mu mbeera eno tukole ki yayagala kuwulira kyakkola. First of all nze Namboze omulimu gwe neewadde Majidu Saka okola research ebintu bino nenjija mbibabuulira. Ekyokubiri bigambe piiwo. Ekirala nammwe mu byogereeyo mubikozese olutalo luno terujja kusobolwa amaloboozi 57 agaba NUP gokka agali mu palamenti n'olutalo lwaffenna nti wano tulina pulaani E kujjako Museveni, pulaani B Museveni butatubbira mu sisitimu nga nayimba otubba akalulu nayimba n'okutubba engabana ya keeki y'eggwanga. Omanye ekinsesa Kampala bino byonna bye twogera kino kyekifaananyi kya bannayuganda Peter Damulira ng'awuliriza byonna by'oyogedde amaliriza ngamba Kibazo Peter, thanks for the show. What happened to cutting Nakaseke into 2 districts? Kati ye biri byonna by'oyogera tebituuka yatunuulidde waabwe Nakaseke aga nti batukutuliremu. Oyo kakati oluusi omusanga mbiraba neeyo ku kyalo otuuka ku kyalo ng'obuzibu bwabwe luguudo oba ssomero naye olw'okuba kwasengako omugagga nga bonna bagamba twagala amazzi ga midumu. Kati twagala amazzi bw'otumayo omuntu obwomu omugamba okuyingiza amazzi sente bwe ziti plumbing sente bwe ziti onosona ngambula nezigula ekidomolera n'asobola kuyingiza amazzi saagala naye nga wali mu lukiiko lw'ekyalo ge yabadde asaba. N'olwekyo ekifo ky'okusaba essomero lye beetaaga n'olwekyo oluusi abantu abalina bye baagala ebyabwe bamispresentinga obwetaavu bw'abantu baffe. Nakaseke is the least district gye twalirowoozaako ssalamu kuba naye okuva ku Luwero ojjukira ab'eruwero baali bagamba Nakaseke etuuse naye kye tugamba kiri bwe kiti oba eno yenkola nga Museveni gy'ataddewo nze nina essuubi ly'okukyusa gavumenti naye bwe tuba tetunnagikyusa mwene enkola Museveni tetulina mukkiriza kutubbiramu. Nammwe musikeyo omunyago si munyago tulina okwetegeka okutambulira mu mbeera eriwo nga Mandela bwe yagamba nti bw'oba ovuganya nakyemalira olina kuyita mu sisitimu ze. Ampuliriza nkomawo bwe nkomawo okuva mu birango Namboze Ketan Malota gy'obuuza gye ndaga Namboze nti gwe Namboze nga tomubuuzizza ku constituency 10 ze baagala mu Buganda. Ku constituency 10 ze twagala mu Buganda ne Habati tulyatunga naye akuwuliriza ate nagambye nti bannayuganda tebawuliriza nkomawo oba tunaakola tutya. Dutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Betty Bakireke Namboze Mukono municipality. Betty ngenda kusooka yabadani ndawula kiza nga sinagenda wali ewoli eyagambye 10 naye ndawula kiza akugambye nti Betty oyina abantu 57 mu parliament netalowooza nti eriyo bannamboze 7 abasukka 7 aga nti tugenda yagamba nti Namboze gwe bawulira yayogera mu nkola nti naye bagenda kukuwa abantu nti obasabe babeere bakwongere abalala 5 nga balinga bana 5 abaliwo aga nti babawulira teboogera tebalina impact nti kwataano kuliko nga 7 gwokka ogwajja mu palamenti kati aga nti otusabira kyabalala. Buli mubaka wa palamenti alina walina enkizo waliwo Katonda beyawo abali outspoken nganze nene wabaawo n'abalala nti ayinza okutajja kwogera bigambo bino naye Namboze bw'anaabireeta ajja muwagira era abisembe mu palamenti abironde abikubira akalulu. Waliwo abalala ngoyo mukubi wa akalulu si mukubi wa akalulu abeere mupinga representation ekyuka. Waliwo nabo nze ngende eyo nasanga abantu ngamba Namboze nga totuwangayo ku tenti za kuziika waliwo constituency ezimu gye tugenda nga balina tenti z'okuziika ne mbagamba nze saleeta tenti za kuziika nze naleeta ambulance nze saagala bantu baffe kyokka nze we nagulira ambulance ate ye Sewungu yazimbawo mmotoka esomba musenyu n'amataffaali kuzimba masomero. So buli mubaka wa palamenti akola alina engeri gy'akolamu ebintu bye okusinziira ku ebyo byakkiririzaamu. So bwe tubeera n'ababaka mu bitundu ebituwagira era batugasa. Ekirala
nga kyekisinga obukulu ababaka ba parliament they are not made in parliament, they are made in the constituencies. Mwe mubalonda ate omuntu mumulonda nga kyali mukiraba mukimanyi nga mumumanyi no singa bafaanana nga mumumanyi ne mugamba ono capacity yeye ono ne capacity yeye eno muno tunywa naye. Of course kakati abantu b'emukono balegako ku mbaka wa parliament atayogera era nze okujja endagaano oba campaign ya besinga ku kimu tukoyo mbaka wa parliament atakola ki atayogera bamulegako ne bamulaba nti mbaka wa parliament akyayogera kivume kubanga parliament kuogera ku campaigningira kintu advocacy so abemukono ne bakiyiga namwe mukiyige omuntu bwabanga eyo kwegamba abagasa omanya abantu batabudde they confuse parliamentarians, legislators, never community workers, community development officers. Ogenda nolaba omuntu nga purely abantu boogera kubya nze mbawulireyo abanvuganya ngagamba ombaka ono so nata amakubo tugakola nnyo ne mwami bakireke naye ffe tetubisoosowaza naye kwegamba ebyo mwe mubyetuma mwafuuka bandateeka mwe musookawo mu kuziika nina omubaka wa parliament gwe nalaba ng'ali mu ntaana asimanta nze nina omubaka wa parliament teyadda kakati engeri baagala gyali MP w'ekitundu ekyo nsobola omwogerako oli namabidde namugamba nga namusanga mu parliament yakulembera ekibiina ekirwanirira obulamu bw'abakyala ekitakabanira obulamu bw'abakyala obutafa nga bazaala nze nengamba nkoyo okwogeranga ku bintu eyo ku press conference katulete motion tuteekewo ebintu 12 gavumenti byerina okukola abakyala baleme kufiira muki musanya n'abaana baabwe olunaku lw'ennyanjula ekiteeso nangamba munnange omwami eyankampeiningira afiiriddwa omwana nsobola butabaayo kati ekiteeso ng'ate namutadde ku kiteeso nga yansemba Katonda yannyamba nti alisalaso gwe saateekawo yaliwo najja nansemba so abantu baffe we batyo priorities we bazitwala kubanga ono amuvuganya jagenda mu kyalo eyo agambe bannange basebo ne banyabo kati bannange munnamu ono ye yamunoonyeza n'akalulu kati ali ludda waafiiriddwa omwana aluwa muyiga okutaba MP muyiga okulaga okuvanga mulonda namboza awo ngenda kwawukana nammwe muyiga okwetuma emirimu emituufu muyige Haji Kyanjo omuntu talina byayigira mu parliament Haji Kyanjo omuntu mukyali ajja mu parliament Haji atugamba nti alina byatakola bw'omuyita gye batunda omwenge bw'omuyita gye batunda omwenge tajja aga nti sijja kujja ebyo si byange bw'omuyita omugenzi Sam Kaleganjuba yaŋŋamba lwe ya campaigning omulundi ogwasembayo okujja mu parliament nga mugamba naye muzeeyi ng'ebipande sibiraba nanga kibazo bwe baagala kulonda bipande ebirungi bagende tebamulonda so bamulonda bamumanyi kati kitegeeza nti abantu olaba bwe bamugyawo ne baleeta Ssemuju abantu era yenkola yemu bw'obasuubiza ebituufu babeerayo ewaffe omulundi guli ogutali guno Ssemuju ebipande byali tebimala n'okumulaba saamulaba naye buli polling station yali agiwangula kati awo wetubagamba nti ababa akuluno yateekayo binene wetubagamba nti mmwe ababaka nammwe mwetuma bye mutali mujja ne mutugamba nja bazimbira oluguudo nja kuzimba ekereziya nja kuzimba emizikiti nze nja okukola amazzi nze nja okukola biki gavumenti yakola ensobi bw'osoma amateeka kati nammwe mwafuuka ba development officers bw'osoma amateeka gateekawo kye bayita voters education electoral commission evunaanyizibwa okujja okusomesa abalonzi ebintu ebyo byonna naye bajjawo voters education ate ne ssente tuzibawa naye tebakyaterawo ddala kusomesa balonzi ngemugezi nga mubuulire abalonzi abo boolaba nga bwe bali as ordinary as they are be basalirawo eggwanga bani be bagaba omulimu ogwo omunene tulina okubawumbawumba era mwe bw'oleeta puroguramu ng'eno nompa omukisa n'embyogerako oba okoze bulungi kibazo omanyi lwaki abantu balowooza nti nakamala mu palamenti emyaka 3 so nga si kituufu because nze bino byenkola nabikola kuva dda so omuntu tajja kukyukira mu parliament abadde omusirisa afuuka omwogezi abantu tulina obbabuulirira tubasomese bw'oba olonda MP emirimu gya MP gye giruwa
omuntu wamumbuulira bala DC basiibeeyo nga bagenda bagamba abantu nti oluguudo lwa Molo si lulibe mubaka wa muwa palamenti yatakoze kati eby'omuntu byakulawulira talobinga n'ekigambo kulobinga amakulu gaakyo gaafa nze ndooza baba bagamba nakubbira ddala bubbizi. Robert Kakande Musoke anzizaayo ngenda genda babibuuzo bokka. Robert Kakande Musoke anzizaayo wali nga ekibazo wabuuzizza ku ba MP baffe kangisome nga bweri mwami kibazo webale kuweereza nsaba oŋŋambire honorable / madam teacher atubuulire ku ba MPs 10 kuba MPs 10 aba Buganda betwagala naye atayagala NUP bagamba betwagala mu Uganda yonna nga annyonnyolerewo awo ng'asinziira ku lukiiko olwaliwo mu NUP. I think ebimu Kakande tebigase bulungi but anyway message yongisomye kubanga efaanana n'oli eyasoose. NUP yasazeewo akalulu k'omulundi guno engeri gye katagenda kubaka bulijjo tukatambulize ku region nti era nga twetegekera ne gye bujjeeyo nga tutte gavumenti okugitambuliza era ku nkola y'emu eya regions. Kakati tugenda tukuba enkiiko mu buli region nga twanjula strategy y'okuwangula region eyo. Lwatuuka olukiiko olwasooka lwatuuza ab'Embaale era bonna ne bagwayo wadde baayogera mu Lugisu ababigoberera twabigoberera ne bateesa engeri butya bwe bagenda okunoonya akalulu mu region eyo. Olukiiko olwaddako lwali lwakubeera mu Western Uganda poliisi n'eruwera. Olwaddako lwali lwakubeera mu Northern Uganda poliisi n'eruwera. Olwaddako lwali lwakubeera mu Buganda olwo lwatuula ku kitebe. Akulembera ettundutundu lya NUP mu kitundu kino ekya Buganda ye mwami Muwanga n'ayanjula enkola yaffe eneewangula ekitundu kino ekya Buganda nga tumanyi bulungi nti ne mwami Nambeshe ali eri mu Eastern akola n'aba Northern gye bali bakola n'aba Western gye bali bakola ki bakola kati ngo obuvunaanyizibwa bw'olukiiko olwo bwali bwakuteesa ku byawana ebya Buganda ababitabula oba oliawo tebamanyi oba abalala babikyusa bukyusa kifuula nnenge enkola ya byabufuzi kututawaanya kutulumya mutwe bamanyidde ddala kye tukola nti twali mu lukiiko lwa Buganda erina ababaka ba palamenti 12 ababiri kubo bava mu bintu nti simanyi ono wabavubuka mu Buganda yonna omulala aba w'amagye kakati abo tetulina nnyo kyakubakolako waddeyo wabavubuka ku luno twamweweredde omuwangula muwanga najja atematema n'aleeta ensonga nnya butya bwe tugenda okuwangula akalulu mweno region eya Buganda n'agamba nti twagala okulaba nga ekitone ennyo tuweza ababaka 10 mu kitundu kyokka kino ekya Buganda. Ne Nambeshe bwe yali eri naye yeewerera omuwendo gwe n'aba Northern bajja kwewerera ogwabwe n'aba Western bajja kwewerera ogwabwe tumale tugatte bwe tunaagatta nze mmanyi NUP ejja kugamba nti ababaka ba parliament mu constituency zonna ezirondebwamu 281 twagala at least 70%. Okiwulira? Kakati wano mu Buganda yaleeta 4 reasons yagamba district asatu mu musanvu ezawangula constituency asatu mu musanvu mu Buganda ezawangulwa aba NRM azituumye Blue Ocean strategy mazima wanvu omubaka wa palamenti yenna aneewaayo okugenda ovuganya mu kitundu NRM we yawangula oyo tujja muwa sapoti yaffe y'amaanyi nnyo. Blue Ocean strategy kigamba nti tubala nti ennyanja eriko wana awampi naye eriko n'amawanvu gyotwala yingini eya horsepower ennene kye yali ategeeza nti eyo tujja twala n'agaaki n'agombuto nina loozi. Omulaba ennaku zino etumutijjisa nti yagambye nti ngenze kusiguukulula mukazi we NRM essembabule eyo mazima wanvu. Ate taliyo omu wakuba munno omulala erinnya nsonyiwe ndyerabidde ono erinnya lyangenze ku bwongo okuba bamufubutudde oli yakimyeyo shatsi nedda yakimye omulala yegundi ali awo anti abo babaka abatayogera bemugaa nti ababaka ba Buganda bangi teboogera kakati eyo strategy number 1 eyo tebagyogerako n'agamba strategy number 2
abantu abali ab'NUP ne bagenda misana ne bagamba nti ffe tufuuse ba muwoozi tufuuse b'NRM era kati bayita n'ab'NRM mu nkuŋŋaana zaabwe abo tugenda bakimako n'obusungu. Ekintu ekyokusatu ekitundu ekirimu ababaka ba palamenti nga b'opposition naye nga bali well aligned n'opposition ng'era bakozi nga they are assets abo tugenda kwogeraganya. N'agamba abalala yemmwe we muli 57 mumanye nti tetulina buyinza mu palamenti manya mu kibiina kugamba nti Nambooze tavuganyizibwa naye naawe azze okuvuganya Nambooze leka kufuuka mulya nnimire leka kuvuma Nambooze bigambo ate bimunafuya nnyo bwe muba mukola nga mulwanira kaadi tukikole mu buntu bulamu tulabe nga nezo constituency 57 kwe tutandikira okuzimba. Kati yayogera kibiki nawulidde bagamba teyeweredde b'NRM yeweredde ffe tebagala kuwulira yabateeka ku nnamba emu n'abateekako strategy enkambwe Blue Ocean strategy nti abo tubatwala mu mazzi mawanvu kuba bwe mugenda mu mazzi amawanvu olwanirayo omu alekayo munne muba mugenze kufa nakola ki nakuwona olutalo nalulangirira ku constituency 37 ezirimu ab'NRM naye mwagamba bye muwanga ogamba otyo goba abaana abaganda abalya mu nupu olukwe bantu mmwe muli mwabaki omuntu ngaze bwe nina wali emukono nze ngenda kunyolagana n'omuntu bamuyita Jimmy Lwanga nayimirira ne mu constituency enjeru tagendayo nagamba ndi wa muwoozi n'atujogereza no Muwanga n'agamba nti eyo constituency y'enjeru ngirabanga enkalu ne muga nti akutte ku baana ba Buganda. Lwanga yabadde omwana wa Buganda atakwatibwako ye gundi agenda okwesimbawo Lukanga yesi mwana wa Buganda. Mulimba nammwe ekibiina bw'okivaamu oba okivuddemu gw'okireka bwe kiba kikoze mistake gireke gw'ogende mu kibiina gye wagenze okozesa omukisa ogwo gw'okiwangule. Gwe bw'owulira nti ffe gwe tusimbyewo enjeru mukyamu ffe gwe tusimbyewo entebe mukyamu obeera otya ne MP nga buli wakwata akazindalo ku radio avuma kibiina kye ate n'akayanira kaadi yakyo nti onjijako otya kaadi. Naye n'agamba nze nali manyi nti baagala abantu nga baagala nti bagenda kusiima Muwanga because mu audience eri abantu bawogana mitiyana n'agamba Muwanga n'agamba naye baagala twamwagala nnyo omwana oyo naye kale president bawa omwezi mulamba bajje betonde tugende maaso okukola ki gwe baagala namulabyeko nti because bw'oba ongamba okwetonda exactly mbuulira n'omusango gw'onsalidde ne gye wampeera omukisa okuwoza kibazo Muwanga tajjanga nga yetegese kulangirira ultimatum awo waliwo ebintu ebijjanga bijjidde you should consider them. It is not a mistake. Nze kankubuulire si mistake okulangirira ekyo naye ngamba in that form mwe yakikolera ebigambo bitegerere nga in the context yali taboogeddeeko abo amanya gava mu audience olidde n'ayogera bw'atyo nze bwemba omukubo kyenkola okimanyi nga nkyali interested mu kibiina oli bwakasukira Olive Blanche in whatever form gyagikasuse grab it ogambe nti tuka ku kibiina ogambe nawulidde bannange batugamba okujja okwetonda temunvunaanangako musango Secretary General nanti bakugambidde ku rally olidde tebakuwandiikidde anti laba teboogedde naawe bagamba ku rally oyo bwateetonde munaku 3 mabombe anti laba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka ekyokubiri nkuba nkukube si bufumbo oli kyomuvunaana ate naawe ekyokola omuvunaanye kubeera ku llale n'akulangiriza ate naawe n'obeera ku llale naawe n'omulangiriza naye abagala nti bamubuulire olidde ate njogera Joyce kuba era nze ngenda kusaba Secretary General nti nga awandiikira abantu bano balowooza nyinza n'okuba nze omukubo kuba tebamenyangako nakumanya okujjako agaali gava mu audience. Nze ngamba Secretary General Mwami Muwanga ngenda kumusaba nti abantu bano bonna babawandiikire ne bagamba nti bebo babagambe bamulistingire ensonga ekibiina kyakufunamu obuzibu ku nsonga eno neeno oweereddwa ebbanga lino ojje otangaaze oyimiridde. That's decent. Era nze ndowooza nze singa era nali omukubo ekyo kye nnaalizeemu ne ngamba nti kati nsuubira ekibiina to formally communicate
ekyo nga bwe nakiwulidde to formally communicate. Of course tekigana gamba nti naye taking exception in the manner and the form it was issued. Ni naawe bwozi obuza amayinja sobola beetondera mutwale eri seetaaga kadi yammwe kitege ate abalala ng'oggyeko abamu nga Joyce naye abalala babadde bavuma ekibiina butereevu, abalala beerangirira dda nti baafuuka baaki bamuwoozi, abamu beerangirira nti baafuuka bamuwoozi, abalala ne beerangirira nti bakoze ekibiina. Tokimanyi omuntu n'agamba tukoze ekibiina era egenda kubeera electoral platform, tugenda kusimbawo abantu. Kakati ekibiina ekigenda n'osimbawo abantu kibeera kitya omuntu ne kibeeramu omuntu n'atandika obubeera eyo n'akaayana nti bannange munzijamu mutya nga wakoze n'ekibiina ky'okulembera. Ekirala waliwo n'abalala nga ebigambo bye boogera bya bukazi bujja. Kati Kampala Central owulidde temuli omu ku baalimu n'eyalimu ng'alina amannya ag'Abaganda yasiibula. Kakati bano abayomba mwana wa Buganda Kigwe twajje mu Kampala Central ani gwomumanyi? Katabu naye agisaba akamyufu kaddi gwe nno kankubulire lwakuba mwe bannamawulire bakuno tebalipooti nga baaligambye nti Muwanga collides with Bobi Wine. Muwanga bwe yamala okugamba nti ffe tujja kusimbawo, omanyi Muwanga ffe tukuze naye nawe okuze naye buli muntu munno omumanya. Muwanga bwakwata omuliro guba gukutte bwakwata omuliro guba gukoze eki gukutte. Ekyamwogeza n'amaanyi bwe gatyo ku Lubongoya si lwakumuwagira nnyo si lwakumwagala nnyo naye lwakuba nti waliwo abaali bamuvuma ebigambo ebireeta ensonyi. So kasita govuma omuntu nanze kyenava ngamba nti campaign manager wa Lubongoya number 1 ye Kasiba nti kuba amuvumye nnyo n'atuteeka ffe mu kifo ky'ensonyi. Kati Muwanga look at the background gy'ava okwogeza amaanyi ago naye bwe yamala okyogera bappa Owekitiibwa Kyagulanyi bwe yakwata akazindalo yagamba nti Muwanga by'oyogedde byonna mbikkiriziganyiza naye wadde Kampala Central ogigambyeko ono naffe abasendegeya weetuli kati ffe tugoyingewa. Ekyatuusa ne Secretary General okuddamu n'akwata akazindalo n'agamba nti bannange nange ndi MP2B sinnatwala tiketi. Yakyogera kiri ku likodi Kyagulanyi yakyogera. Lwaki ekyo temwakiwandiika lwaki temwakiripotinga? Yamugamba Muwanga oli yatugamba oba kufa oba kiki tumaze wano wowawe. Owekitiibwa Kyagulanyi n'amugamba nti byonna by'oyogedde nzikiriziganyiza naawe naye kaadi ya Kampala Central nayo tennaggwa kubanga ffe abasendegeya tugoyingewa. Yakyogera tewakiwulira. Naye kankubulire abantu batu gundi this is bullying. You are trying to this is bullying against my party. But utaddeko bullying. Bullying. Namboze beera fair. Bw'omala okweteeka mu butaala. Omanyise badduka ye yagambanga nti amala okutanaka omwenge nti ali nnyimba ndi. You are bullies. You are just the bullies. Kati ku kya Kampala okujjako okubeera ba bully. Kiki kye muvumirawo NUP. Genda wane Nakawa. Nakawa. Walinganga we bagambye nti basajja ba Kabaka, Abaganda Gere, Abaganda Wawu, Abaganda Nakabala, Abaganda Kaswa be baba beesimbaawo. Bonna abaliyo tekuliiko alina muziro. Kakati naye ku bonna boogerako ogu. Nina eddoboozi nga lya Betty Bakireke Namboozi. Nkakasa baali kuweereza naawe. No, ate nze kankubuulire nze siwuliriza binziza mabega. Ngenda kubuulira. I'm on record. Era in principle it is very fair buli muntu okwesimba gy'azaalwa. But every rule has an exception. Buuza Lwakafuzi. Mu KY Lwakafuzi no yebi akwagaza ayagala kuloopa electoral commission. Mugamba nti every law has an exception ye munnamateeka. Buli teeka eddene libaako gwe lisonyiwa. Mu Gyenkaaga Abaganda bakola ekibiina nga kyabwe bokka KY. Kabaka yeka. Ne tekyabagaana kwata Daudi Ochieng ne bamusimba Emitiyana. Tekyabagaana kwata Visiram ne bamusimba Emmengo. Ne bamuwa n'erinnya erya Namubiru. So buli teeka ekkulu liriko exception. Naddala nze yali akimanyi nti bwe twatuula wali president yatuzaayo ku level n'agamba nti waliwo naffe abasendegeya.
natuzayo ku level ekirala bakasibante have complicated this job for us kati tebereza omusajja muwanga bakuwadde gwokulembera ekibiina mu Buganda awali emirandira gyakyo kuba buli kibiina kirina emirandira gyakyo eri wali abatali bannakibiina bavuma sekuritale jeno wabadde oyagala muwanga ateekinga Kadaala naye yegatte ku Kasibante bavume Rubongoya kyenva gamba nti Kasibante yayambye Rubongoya okubeera one of the strongest candidate maliriza ne message ya simanyi nti njakikiriza kwa Kasibante godda mutaliwa Kasibante ate nze sinamu interview anti kale kangambe bweti aba abavuma Rubongoya anti ye yagenda ku record nagamba njafiira kwani ku Rubongoya n'ateeka abantu nga Muwanga Mumankatabu kali Muwanga yabadde mu Kasibante bad politics oyo ampuliriza Lutindo beti tugenda kufuluma naye question is require hard answers Council Ladislas lwakafuuza ku challenge aganti byawulidde oyogera ku Electoral Commission ne byawulidde Sewanda Gisenta mwayogera wano mwawali omukka tewabula muliro ku Electoral Commission tiekola constituencies disproportionately against regions nti ekyo musango gwennyini oguvunaanibwa mu kkooti era abakubira enduulu newankubadde ye talina busobozi saawa zino nti mwandibadde mugenda ne muwaaba omusango guno mu kkooti ne muteetuulako. Let's look at it. Katujja kitunuulira naye omanyi Museveni alina emisango nga mutwalo oba owaaba guno nga naguno musango kubanga constitution eri very clear butya constituency bwe zitondebwawo egamba mu followinga results zachi za census Electoral Commission kyetakola. Electoral Commission yagambye tunula ku eri mabega kati egamba mbwe kozesa census za 2014 bwezeno tezinabera gazetted nolwekyo one amvuliriza Lutindo beti sibula tufuluma abamawulire batuuse malirize ebibuuzo ebizibu babizaamu ansanzibu tegera Muwanga bwotyo ekyokubiri twetaaga aba volunteers bangi twetaaga bannamateeka abalina okujja batuyambeko mu kuwaaba emisango gino n'emirala mingi nnyo twetaaga abantu okujja kyekyo kye nayogera luli neŋŋamba mu kifo ky'okutunyigiriza temukoze kino tusaba activism mu buli area so mwami Lwakafuzi nkimanyi mulwadde nemanyi he has 1, 2 or 3 other lawyers abali senior basobola okubira Kasimu nti eno time si ya kupointinga ku nupu yokka kukola bintu bino byonna everybody ali welcome fe olina tubuulira bubuulizi party yaffe ne mugamba mwe mukole kino na kino sobola okutuuka ku kino mwebale nnyo mwebalire ampuliriza nate olunaku lw'enkya abavubuka aba NUP ab'enkyukakyuka twagala abavubuka mwenda ko buli kyalo tulyoke tugende tusooke tuleete okukulembeza